someone is trafficked and they happen to be used sexually but at the same omwami oyo bwe mulabaawo akola mu the National Coordination Office of Prevention Trafficking in Persons. Ayogera ku nsonga ez'okukukusa abantu abaana abato n'abakulu okubajja mu ggwanga lyattu Uganda, era nga kino kifuuse ekizibu eky'amaanyi newankubadde nga kino kiri mu nsi yonna, naye munnange kino oba oli awo kisobola okusuula eggwanga ewantu ewazibu ennyo. Wano mu ggwanga lyattu Uganda gwe wenna atera okugenda e Kampala oyinza okulaba obwana obuto bukalamojja nga buli okubusabiriza ku nguudo, naye ng'eri gye baabujja ewaabwe waabwo e Karamojja bazadde baabwo obwavu bwabayinga ne babutunda ku $5,500 buli kaana. Oli azaala omwana we n'amukuguza $5,500 bw'amutwala e Kampala omukozese mu bw'amasiikiini oyozeemu ezizo, kubanga obwana bwonna bw'olaba buliko bakama bwabwo era bubeera mu bibinja, bulina groups era nga waliwo bwe bukuŋŋaanyiza ssente. Oyinza okuba nga oli awo katugeze oba famire emu ebeera Masaka naye nga balina omwana waabwe katugeze atanaba nakwetuuka ali mu myaka 12, bwe batyo ne bamusindika e Kampala ajja akole obwayaaya nga bamuwadde omuntu tyamutwale. Ebyo byonna byonna kwegamba bw'obitunuulira byonna bigwa mu kiti ekyo, naye nga byonna byekuusa ku bwavu era nga buno buva mu ggwanga kutegekebwa bubi. Eggwanga liba lyategekebwa bubi. Tugenda kutuuka ekiseera ndowooza Uganda ebeere nga Isirayiri nga tulina kuddamu bwekuŋŋaanya nze bwe nkiraba, kubanga gwe bw'oba ompakanya mu kubala abantu kuno okwakaggwa ffenna tukimanyi bulungi nnyo twali tusuubira abantu okubeera nga bangi ennyo mu Uganda, naye munnange twagenda okulaba nga tebalinaawo kkoyo baseetuse. Kiba kitegeeza nti abavubuka bangi nnyo n'abantu abalala abeetamwa Uganda badduka dda. Buli omu ayagala kugenda, era bw'ogenda ku migration olaba nga abantu banoonya paasipooti kudduka Uganda. Kati ate ne batuwa amawulire ageeraliikiriza okusinziira ku kubala kw'abantu okwaliwo 2024 baatutegeeza nti nno miliyoni 45 mwaka ende eziri mu Uganda, mbukwezo kuliko miliyoni 23 n'ezigwamu oba n'abantu abagwamu mpolampola awo, nga bo abo baana bato tebannaweza myaka 17, tebannaweza myaka 17, tebannategeera makulu ga ssente na kutandika kwetakulira. Bakyali mu masomero, ba dependents, bamama bwe badduka dda baligenda dda ku byeyo, bali mu biyumba. Kitegeeza nti tebannaba just kukula bukuzi kutandika kunoonya kasente. Bakyali awo, bakyalonda scrap, bakyabatutte mu bwa maid, bakyali bato mu myaka emito, bakyali mu kuzaala. Ku myaka 14 abaana bali mbuto, mukimanyi bulungi nnyo saidi z'ebusoga eyo n'ewalala yonna bali mbuto. Kati bw'anaamala okufuuka single mother bw'ati awo akuzeekuzeemu bweza 18-19 ng'agamba nange nfune passport swi ng'agenda ng'aweta bwe kityo bwe kiri. Waliwo mukwano gwange omu abeera Bungereza, twali tonyumya wano, nali ebiseera ebyo nali nga ndi ne ayo mumanyi nti tukola naye wano emboozi za entertainment. Kati ku mukutu gwe guli omulala ogwa TikTok ne YouTube natera ng'oteekako obuntu nga mbutero busharingira abantu abamu nangamba oyo omuyita otya nti muwala wange bambi muwala mulungi ate awo watandikira naye era kyomukoledde kirungi nnyo awo wajja okusinziira afune omusajja
bwatyo ave ne mu Uganda agende. Nawe Uganda tadaginonya passport oveeyo eyo vaayo teri pulaani. Kale kituufu teri pulaani. Kyo nakkiriza kituufu teyali mukyamu. Era kye yaŋŋamba siga nti kyali kibi kubanga teri pulaani. Kiba kitegeeza nti eggezi liri mu kuva mu Uganda kugenda. Eggezi mu Uganda eno enkuba etonnya obulungi, akasaane kaako obulungi, ettaka lyaffe ggimu n'embeera gye tulimu ng'ogasseko n'ebyobugagga ebirala bye tutamanyi mayitire gaabyo, naye ddala solution yakudduka mu Uganda kugenda. Bw'oba oyagala okukakasa nti Uganda eweddemu abantu, njagala mu biseera bino eby'eggandaalo ojje mu Kampala otunuulire embeera abantu abalimu n'obwabbize bwe baliko, ogerageranye n'ebiseera biri eby'emabega. Olabira ddala Kampala temuli bantu. Era bw'otuuka mu Kampala mu nnaku ezimu otandika okubuuza ye abantu baalagawa. Ng'abantu batono baakenderera ddala. Era mujja kuwulira nga n'abammotoka boogera, n'abatunda ebintu nga boogera. Kiba kitegeeza nti kati abo ebyo byonna bibazingiramu obwavu obuli mu ggwanga obususse, abantu batono nabo badduka buddusi bagenda. Kitegeeza nti kakati ggwe tandika okulowooza nti ogenda kukola amakolero wano e Uganda mbu abantu bagule, ogaane n'abantu okuleeta engoye ez'ebweru, simanya biki n'emivumba n'ebirala mbu amakolero go gakole ki gakole, kati abagenda obbigula bali luddawa. Mulinga abatugamba nti kati ffe abaasigala e Uganda mbu olwo tubeere muwayase buli kaseera. Muwayase nti abakazi tetubaweeza buli kaseera babeere embuto, anti olwo tujjuzaawo abagenda nga tujjuzaawo, abagenda nga tujjuzaawo. Munaatusasula? Mutusasule tukole endagaano, tibannaffe mukole omulimu. Naye kwegamba ekisinga okweraliikiriza nti families naddala mu Africa, ez'omu Africa, kati twogere ku Uganda kuba tetusobola kwogera ku Africa netwogere ku Uganda, tuve ku bali abalowooza nti boogera ku mbu Pan-Africanism oba okununula Africa, vision ya Africa, nga already Uganda naye eri mu biwayi nga ne vision terina. Naye kati Uganda olaba nti family oyinza okwesanga nti ezimu ziyinza obutaddamu kubeera nga zikwatagana, kubanga oyinza okwesanga nga family katugeze wano e Kampala ndi tukulaba wano mu arcade, natera okukolaba mikwano gyange mu arcade nga olwedde family olaba eri batunda babusimu babatunda ki nga beeyagaza. Naye munnange ogenda okukakkana, ogenda okutuukawo ng'edduuka terikyaliwo, ogenda okuwulira nti omukyala oba bombi bagenda Dubai, olumu ne baawukanira eyo. Oba olumu omukyala n'akwata eri Thailand oba n'akwata eri Bungereza oba n'akwata eri omu America, omwami n'akwata eddala. Omwami ne bagenda bombi e Dubai, ogira ne bavaayo ate omukyala n'adda mu America, omwami n'asigalayo e Dubai nga baayawukana. Bwe bityo basigazza abaana wano, omukyala ali mu America, taata ali Dubai, family eyawukanye, abaana bali Uganda. N'abaana nabo olukulakulamu nabo bwe batyo nga beeyongerayo, mwana agenda Bungereza. Kati kijja kuba kizibu nnyo families okuddamu okwegatta, kubanga bagenda tandika families eyo, omwana ajja kuzaala abaana abazaalira eyo e Bungereza nga bannansi ba Bungereza. Twegamba kyengezaako okwogerako mukitegeera. Nina taata wange wano yagenda mu America eyo ng'akyali muvubuka, n'azaala abaana naye nga gye bali eyo sibalabangako eno, naye nga ye olumu e Kampala ajjayo, naye nga yabazaala baalwana ne moto lwa Iraq ng'abajaasi ba America ne mu Afghanistan. Naye kitegeeza nti kati abo baakola ki? Baagenda nina basenga bange babeera e Bungereza. Abo bo ne bw'obasanga si bebeerwa abalinga ki, ne bw'obalonda katugeze ngo balonze Kyaggwe oba Mpigi wali ku Bikondo, obazzabuza wa Bungereza, kubanga Mukama Katonda
kati ate nno ffe tubamanyi, abamu ku ffe tubamanyi kubanga bazeeyi baffe muzeeyi taata ng'akyaliwo yabatugamba era nga tucommunicatinganako nabo oba n'okubalabako. Naye kati olwo Bakirwayimu bagenda basangawa. Kale kwegamba bwe tutyo bwe twawukanye newankubadde nga ekyo kiri mu nsi yonna naye wano e Uganda kiri ku sipiidi y'amaanyi kuba abaana babasomba ku sipiidi okubatwala buli kaseera abantu bakulumulukuka bagenda exodus eyo. Muganda wange erese Uganda temuli bantu mutusasule nsonga za waya se tukube mmese teri kyakukola tuteke ku time table. Ate mu ngeri ey'okutusindiikiriza nga batuteerawo embeera embi kwegamba tukaluubirirwe tudduke, naye ate tulaba waliwo abantu abamu nga bo already bettanira eggwanga lyaffe lino Uganda. Nze nno kye ndowooza nti kirabika waliwo abantu abagezaako kutugoba mu Uganda tudduke olwo bo bajuzeemu abantu baabwe ng'ate era nabo bakimanyi nti mwembeera mugigumire mugimanyi. Ffe embeera nga bali bakimanyi, mission bagimanyi era nga ffe tudduka ekibabu nga bo balina engeri gye beeyanguyirizaamu embeera kwegamba nga batugoba mu ggwanga lyaffe bajjuzeemu bo bajje bookupayinga empty spaces ezo. Yensonga lwaki ettaka bagula mu mayiro n'amayiro era ng'olaba basazeeko buli wamu buli kanyomero konna bakoze eki basazeeko nga nabana abali wano olede babafuula dda abaddu balina kubanga beewola ssente. Gwe badde okimanyi nti abavubuka ba bodaboda abo bw'ogenda ku buno obugundi obuwola ssente kuba buli wamu kumpi buli luguudo wegenda mu ka trading center wonna wonna kati mu makubo ago agava ku main agayingira munda kuliko obugundi obuwola ssente bungi nnyo obuwola ssente era ng'abalimu mubalaba mubategeera bulungi nnyo. Kakati bwe kiba nti abalimu mu buntu obwo baguyira lumu nagendamu nengamba omukyalo we yali akolamu nti njagala osobola okumpola akakadde nangamba ha kiyinza okubeera ekizibu ogenda zizza otya kuba Katonda osobola okubeera nga simanyi oleeta emitwalo oba wayaŋŋamba ena buli lunaku oba 6 kubanga buli lunaku olina okubanga osasula. Kati bawola bano ab'obusente obutono 10, 20 abo kwegamba wa bodaboda avuga wali olw'eggulu n'atwala n'asasula akatabo abaalina n'akatabo majjuliza olaba ndowooza tebakola loosi bawola butono era bawola abo bennyininyini gurupu eyo yeewola emitwalo 20, 10, 15, 18 abo kati buli lunaku babeera bakolanga wali nga bajjuzaawo emitwalo 20 era gagikolwa emitwalo oba 5 oba 4 bw'ogenda okumalirayo ndowooza okiraba nti nammwe kitegeeza embeera bwekaluubirira bwetyo ovuze bodaboda okalakase bodaboda olaba nga ovuga boda ovuga bibaluwa okola otya oluvaawo ng'odduka Uganda ng'ojamuka. Jjukira nti Bobi Wine yatugamba nti Uganda yava ku kye bayita brain drain nti abantu abo ababeera katugeze baasoma oba nga abasawo abasomesa okubeera nti wano tewali mirimu wabula balina kudduka kugenda bweru wa ggwanga okusobola okufuna emirimu egiriko kasente ne weesanga nti wano Uganda katugeze abantu abasomye abali badde bagasa eggwanga wano bakolere wano balina kudduka kubeera nga bagenda kukolera wabweru oba mitala w'amayanja. Ne kati ekyo kale kiri awo nti Munnayuganda ava wano n'agenda nga already agenze nga omuntu alina value nti agenda kufuuka omusawo naye ng'omusawo oyo wano Uganda already ensi yamwongerako value era nga akasente kagenda okukola kawerera ddala tagenda kukola nga muddu. Naye Bobi Wine n'agamba nti kino kyava mu brain drain ne kidda ku body drain. Essaawa eno bwe twogerera abantu bakuluumulule ne babatwala okugenda okukola kampani zitwala abaana ziri awo abaana abawala naddala genda okukola obwakadaama kati kikiri awo wabula ne bannayuganda bennyininyini buli omu anoonya passport kubanga agenda afuluma eggwanga agende adduke ekibambulira
kakati munnange kiba kifuuse body drain, tebatwala butwazi mubiri n'amaanyi go nabwe bityo. Kati embeera eyo bano bagamba nti ng'ekyo kiri awo, naye ate okukusa abantu kususse wano e Uganda kwegamba kiva mu kiri ekyokubeera nti buli muntu alwana kulaba ng'afuluma eggwanga. Waliwo embeera etadde abantu ku kisenge ne babeera desperate nnyo, kubanga bagamba nti cases eza human trafficking ziri 3259 okuva mu June 2023, era nga ba victims kwegamba abantu be bakukusizza bo be bamanyiko bali 1965, era nga bagamba 79 n'obutundu 72 ku buli 100 nti bano baana bato, ebitundu 2 n'obutundu 28 bano bantu bakulu. Kwegamba kino mu mbeera gye kirimu nti gwe muganda wange ampuliriza oyinza okuba tomanyi bulabe bwakyo, naye bagamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yakuba omulanga ng'era afumirira ekintu ekyo. Bannange, temugenda temutunda ttaka lyammwe, nti bava wano nga batunze buli kimu, batunze ettaka omwana agende agobe ekyeyo oba akole obwakadaama, ate n'atuukayo nayo n'afunirayo ebizibu. Where it involves both someone is trafficked and they happen to be used sexually, but at the same time they are also used for other forms of labor. In exploitation, it is catered for by 144. Abonna abakukusiddwa batwalibwa ne babeera nga bagenda kukozesebwa, katugeze mu kubatunda mu bwamalaaya. Abamu ne beesanga nga munnange yatuuka eyo talina kyakukola, wa mukama we amwikakaatikako mu mbeera efaanaganako bwetyo. Abamu ne babeera nga babatunda ne bakutwala ne bakusibira eyo mu kiyumba nga tolina kyakukola, wabula nga olina kukolera bakama abo ate ng'olina kutunda kaboozi. Waliwo omuwala omu gwe mmanyi yagenda e Dubai eyo, kati omuntu yamuteekamu ssente kutuuka eyo nga omulimu gwamuwa gwegwo, kati ng'alina okukola ennyaata asasule muka ono yamuteekamu ssente ze. Kitegeeza ng'alina okutunda kyalina muganda wange capital Mukama Katonda gwe yakola gwe yamuwa. Online trafficking nakyo munnange kiri awo, nti ku mutimbagano kuno nti abantu okubeera okwo kwegamba nga bakitwala oba nga kyewali badde oyitanga okukyamuukirira, nga bali okwo balowooza nti buli kakisa konna akajja basobola okukafunamu akasente, nti gwe ofuna obubaka ku ssimu yo oba otekako data booti nga bakulaga waliwo emirimu online work, nti gwosobola okufuna ssente eziwererako ddala ng'okolera waka, nga bakulaga nti olunaku osobola okukola $100, omwezi osobola n'okukola $100. I'm sure many of us have seen or received these messages telling us how we can work at our convenience and earn so much money while doing other jobs. Even you people of the media, some of you may have received this information telling you that you can do your work as a media personality or any other job, but at the same time online, you work for a certain company and earn $100 per day, for instance, or $1,000 per month. Yes, these people are scamming you. Ebyo byonna muganda wange birimu obufere obungi ennyo, naye nga tetunaba kubeera nga atwebuuza nti bino byonna biva ku ki? Abantu okubeera nga babyettanira, okubeera nga ye option gye balina nga alina genda ku mutimbagano kunoonya buli kakisa konna akaliwo ne batuuka okubeera nga baferebwa. Kiva ku ki? Gavumenti ekyo kirina okubeera nga etunuulira, kirina okubeera nga etunuulira nti weesanga nti abantu batuuka n'okubeera nga banoonya abaagalwa ku mutimbagano. Abawala abato banoonya abantu abanaabawa ssente, abasajja abanaabawa ssente. You're losing money because of online dating.
Mind you, most of these people, on the other hand, are not necessarily, they are not interested in you. They're interested in your money. And you'll find that the person you think you're dating may even be of your same gender. And you're interested in a different person, yet the profile picture speaks. Abaana abawala ebintu ebyo bya online dating badduka ku mutimbagano ne banoonya abasajja. Kakati gwe tosobola kumanya nti oba gw'ofunye musajja oba mukazi, ayinza okuba mukazi muno kuba nali nkirabyeko abaana abawala ng'oli alina amuperereza naye nga amuperereza mu layini ya musajja gye byaggwera ng'ate bisekiso nga bisekiso era nga kyamuyingizaamu nga bisekiso ate ng'ateekawo ssente nnyingi. Abaana abawala kugambye iPhone ezabafuukira iPhone zisudde abaana abawala ku nkonge, babafunira okwo era nga babafuna balina ebigendererwa ebyenjawulo. Waliwo omuwala omu gwe baalimba wano ng'oli yali South Africa nga mukwana Munnayuganda munne era n'amukolera ku bintu byonna wano n'agenda South Africa. Oluvannyuma yakomawo era n'aŋŋamba nti nze sikyali muntu kubanga baamutwala eri oli ng'amaze okubeera ng'amukozesa ate era n'atandika okumuteekamu embeera ez'eryamu okukakkana oli agenda okudda wano nga nnyumiza nga nteerako sitoore. Kakati ebintu ebyo bw'obyegendereza ekibuuzo kyali badde kiri nti lwaki human trafficking, lwaki abantu bakukusibwa okubajja mu ggwanga? Yes, kibaddewo ebbanga lyonna era mu nsi yonna mwekiri, naye kati waliwo kati Uganda yaffe eno nga bweri wano oyinza okwesanga waliwo amawanga agamu oba ng'ogenda mu nsi ezimu kati ng'oba South Africa si kyangu kyakumatiza bannansi baayo kubakukusa ng'obaleeta Uganda. Lwaki ate ffe bali badde batukukusa otutwale South Africa? Gavumenti awo erina okutunuulira ennyo lwaki ffe batukukusa otutwale South Africa ate bo bali bannansi ba South Africa nga tosobola kubeera ng'obakukusa obaleete e Uganda okuleka bo okwerwanako eri otugobayo obugobi. Lwaki? Uganda erina buli kimu. Uganda eno erina buli kimu era nga ebadde ekwatiddwa bulungi bweti. Ekisooka bwe twogera ku brain drain nti abantu baali badde bava wano e Uganda newankubadde kyali badde bwekito nti kale asomye nga anoonya omulimu wabweru, naye ate ekyo kyali badde kirungi mu ngeri endala nti abantu bagenda okugenda ebweru ng'olwedde bayongereddwako dda value kwegamba kyali badde oyita ba human capital flight nga abantu ababadde bamaze okubeera nga bafuna advanced training abatrainingiddwa abasomye bwe batyo. Yes, bagenda bakole kubanga ekyo weekiri mu nsi yonna, naye ekizibu ekiriwo nti ebyensoma bifu nti kati abaana batuuka okuva wano nga just batwala butwazi talina kyakukola ke kakisa kafunye alinnye ku nnyonyi agenze bw'atyo bwagwa wonna waagudde musiza abawarabu oba ewala wonna wonna kati nga alina kukozesebwa bukozesebwa newankubadde ng'era eriyo abataasoma era ng'asobodde okukola n'abeera successful n'afuna essente, naye era bwakunyumiza era olaba nga oba oli awo abonyeebonye nnyo. Kati ekikulu Uganda nti abo abali mu opposition abagezaako kutegeeza gavumenti kiki ekyokukola nti ebintu byonna birina kutambulira wamu, ebintu byonna birina kutambulira wamu, ebyensoma ne biba birungi. Bannayuganda ne babeera nga bayambibwako gavumenti katugeze mu service delivery baleme kubeera nga batandika okuwagala okunoonya ekikumi nga bakyali baana bato nnyo batuuka okuva mu masomero kubanga bazadde babe balemereddwa embeera ebatabudde. Kati olwo n'obwana obulaba butambuza kasooli, obwana obuto bulonda scrap, obwana obuto nga bulonda scrap, nti ebintu ng'ebyo okubeerawo kitegeeza waliwo ekitagenda bulungi mu ggwanga lyabwe, era eggwanga
newankubadde bano batugamba nti tebaagala byabufuzi, temuyingira mu byabufuzi, temukola mutya. Ebyobufuzi birina okufaayo ennyo okubugiriza abantu baabyo b'eggwanga eryo ng'era bwe baalayira mu constitution okuuma abantu n'ebintu byabwe, so si kuyambako babbi kubba bintu byabwe. Gavumenti erina okutunuulira ennyo ekintu ekyo, bannayuganda basobole okubeera ne value, basobole okwagala ensi yaabwe, kubanga resources mweziri ezisobola okubeera nti ziyambako okusobola okuzitoya buli munnayuganda waali. Tutandikira mu byensoma, ne tutandikira mu byobujjanjabi, ne tutandikira mu bintu ebirala byonna nga tulina access ku obwangu okutuuka ku buli kintu ekyetaagisa, enguudo nnungi, amalwaliro malungi, amasomero malungi, then n'ebyenfuna nabyo nti abo oba mu maka gye tubeera bayambeko abantu mu byokulima. Tulaba nga bateekawo smart 4 acre model gino Museveni atera okubeera nga ebimu ku pulogulaamu zatambuza nti oba oli awo yandibadde nnungi, naye ekizibu ekiriwo obubbi bwasukka mu gavumenti. Kuba nalaba juuzi ng'alaga yali Masaka eyo, naye ate nga faamu gye baliko gye demonstratingirako ate ya minisita. Neneebuuza nenga nti kati minisita alina obusobozi okuba na buli kimu, n'okukozesa emmotoka za gavumenti yo okwetikka biki, n'okufuna ebigimusa ku bwereere, n'okufuna amabaati n'asereka nga agafunye ku bwereere g'ekkalamojja, buli kimu asobola okukituukako. Naye omuntu owa wansi nga ika nnyazi lina ayambiddwako atya? Lwaki ekizampo baleeta ya minisita? Mwenna mwabiraba, kubanga singa badde nina akatambi ako nga libadde nkakuzannyira.